abatungi tubaniriza ku DSTV mumale kubeerayo katonda mulungi ekiseera kyonna linnya nze Sserugero Godfrey tubeebaza mwebale nnyo tubagamba nti lwe tujja tuba tuka ekipya kye batuleese ajja tuli oti Jendi muna. oli bulungi Ndi bulungi. Oliko akalulu nakayitamu wafuna wali wakumeka nali ndova nakwata kyakusatu byatuuka okuba nga sikyabitegeera ate akalulu nakayitamu nga ndi mulwadde somanyi bakola kyakusatu oba kyakumeka naye nga twakayitamu bulungi abantu bakakuwa bo abantu bampa akalulu kubanga kati manyi areas nti bano abantu bampa akalulu bano baagaana bano bwe bate abamu bakakumma abamu banyima nga bagamba totandide kubakumenta kati bwe balonda kati ebirowoozo byo ogenda lwaki tubiwa eyawangula n'omuwa ebirowoozo byo bwekuba tuzimba ggwanga naye yayagala ebirowoozo byange naye tayagala birowoozo byange ate kwegamba toyinza kumanya lwaki bamuwa toyinza kumanya gondi ye manifesto ye bye yabagamba nange nayina eyange kugamba yabatuukako ne baba nga tebasiimye nga basiimye byoli kati kuoli kamala okubatwalagala kati so tugambe nti ebirowoozo byo ojja byesigaliza ebbanga lyonna mbadde ntambuza ebintu byange nga bulijjo nga bwonna babwenzija wano kati era ebirowoozo byange mbiwaayo wano ngenda ku medias ez'enjawulo ate nga Mama Mukono Foundation era ekyakola tutuuka mu bantu baffe mu mbeera zaffe era tutambula n'abantu ate kati Mama Mukono jubulingi bwe nali nga ntuwalinga Mukono nafuna gundi zendala foundation zendala zetwekata nazo fena nga ebigendererwa byaffe biki bye bimu kutuukira ku muntu wa wansi kulaba atambudde atya abayina we balimira bakola batya tubatuusaako ennima ey'omulembe kubanga abantu tebalina mataka naye naaba nga asobola okulunda enkoko ze 3 ne zimuwa amagi ebintu bwe bityo tuvuddeeyo kakati ebitambula mu ggwanga bingi naye tulina ensonga enkulu banyawulo bassebo tulina ensonga esinga okati okukwata ku bantu y'ensonga y'okumenya amayumba g'abantu okumenya obudaala okumenya bukiyosiki nadde tunulira okumenya kwali okugenda maaso mu bitundu by'ennansana wano nga tebaagala kulaba kibayita kakiyosiki n'obudaalaadaala obwo bubeera ku makundi okwo makubo tebabwagala ddala bulaba okusinza ku bana bannaffe abamenya nga bagamba nti omuntu olina kugenda mu kizimbe oyagala kukola bizinesi yonna etegereka kizimbe nti lwaki nti kubanga gavumenti awejja okusobola okufuna omusolo ng'ekusolooza nti kubanga buno obudaalaadaala buno gavumenti erina bwekufunira mu kasitoowa Land Road omwezi emitwalo gye 3 omwezi nga kiggwa naye gavumenti erina bwekusoloza erina bwekubiiringa kati genda mu kizimbe kiva nti bwe balaba nga okuza akagundi ako kakiyosiki nga tikuli buloka ki sala amagezi osimbewo basobola okuggyako omusolo basobola okubanga osobola licensi etegereka so kyekigenda mu maaso naye ekintu kino kirungi trade order program eri Uganda yonna nadde ndaba Mukono wammwe nga bakaaba eyibanda Baira Street namba ttaka eyibanda wano saizi eno mu Western Uganda Ibuyendi bakedde kukaaba miranga ndabye RDC ng'agamba nti tukyamenya ate tujja batanatuuka mu balinde sitimu yakumenya ajja ti byatuuseekeeyo wamu watu nabiraba bakugambe trade order kati trade order kagamba trade order tukiteeke mu Luganda okusuubula kutereeza bya mirimu byakusuubula byebyo kati kyebaliko kyebakola trade order eyo naye bagikoze egenze ekola buli wamu kubanga bagenda ne bakutegeeza kati nze bw'ogwamba ennansana yonna bagamba nansana Mukono kugamba kati kyegezaako kugamba Uganda yonna bakyakoona Uganda yonna ebizimba bikoona naye obuzibu bwe tulina nti abantu bagendanga basaba ne basaba kati nga bagamba mu Masaka City Mbale City kati zonna zirina kubeera ku mutindo gwa city
mukoona kuno kona sikonda kati wano tulina mukono teekako Kampala eyo Kampala metropolitan yatuuka ddaka it's Kampala metropolitan kikkirize oba kigaane ekintu ekyo bakyogera dda kiyisizaako n'emyaka kati Kampala bweba metropolitan erina kuyisibwa nga Kampala metropolitan. Nze kyembadde ŋŋamba abagundi bano bannabyabufuzi ngaffe bandibadde bakola ki babuulira abantu nti metropolitan erina kubeera bweti nenya bannabyabufuzi baffe baba bali ku opposition abatabuulira bantu nti ekibuga kirina kufaanana bwekiti oba kirina kufaanana bwekiti nti ekino kyebakola bandibadde bakikola ati nenenya n'abali mu gavumenti omuntu n'abeera awantu va ku bino obukiyosiki emmotoka eyakaziba biki naye kati omuntu n'abeera awantu wa tradingira ebbanga lyonna tomugambyeko n'azaalirawo abaana ne bazaala bannaabwe end of the day n'olyokojja n'obagamba mugende tulabye wano ab'omu Lubigi bakaabiraawo bakaddiidaawo kati juzi baatugambye notugamba nebbanga kati baali bayimirizaamu kati bwe bazzeemu nebagamba era ate era ebbanga lye baatuwa nga bayimirizaamu lyabadde tono babawa emyezi 6 wegyaweddeko ne baddamu ne bakola ki ti era gyabadde mitono kati twagenza okulaba ng'abasinga obungi batandise okukubako okuggyako amabaati babasange nga bakoze eki naye ekikulu kiri kimu nti abantu abo bagenda okulabu bwabwe bonna obuteeka mu kifo ekyo lwaki nga tobakola ki nga tobagamba bwenna okyali nno okugamba nti nti bukiyosiki biki nedda n'ennyumba zannyini eziri mu kkubo bagenda zimenya bagenda zimenya naye ng'ate abantu babadde batunda n'atunda ka ploti bwe kati nga omuntu talina ne toilet agitedde wano ebyo byonna bihappeninga gavumenti eriritawo batunda gwesenga otambula mu Uganda wonna ku nguudo ojja kulaba ennyumba yaawe enkadde eri mu myaka 5 nga erina olujja lunene nnyo bwe bagambanga bwe naye kati abantu bonna bagizemu eriya za kkubo mwe bazimbye ebizimbe ebikoma wali eri n'azimba ebintu ebifaanana bwe bityo gavumenti weyayo naye kati evuddeyo etandise okukola after 40 years you are doing now ate bambi simanyi lwaki abantu tebakkiriza ku ffe twali twagamba tukyuse gavumenti kubanga ebintu bino bihappeninze nsitukira lumu President Museveni alina we yagamba nti abantu abaafuna ebyapa byonna ebyaki ebyebibira ebyentobazi byonna bizzibweyo tewali kyakole kati essaawa zino babamenya kati naye kyetwebuuza bano Olubigi bamenya ebiki byonna abantu abali mu area twebuuza nti ekibira kye Namanve kigenda kuddawo banaamenya ebizimbe ebiri Namanve kubanga that is a forest reserve era yayogera n'agamba bafunye ebyapa byegundi byonna bivuddeyo kati naye twebuuza nti ekibira kye Namanve kinaddawo abo bagenda bimenya makolero ge bataddewo kubanga ekibira kye Namanve kyali kigasa ffe omuntu wa bulijjo nga kisengejja empewo yonna eva wano mu Kampala commotion yonna ng'ekibira ekyo kyekikola kyekisengejja kati kyonna kyejjudde makolero tubuuza nti nabo bagenda bamenya atulage nti akola that's the forest reserve so kakati olwakati ogenze mu bya NEMA naye tuba tutundira trade order NEMA is another issue tutundira trade order tugamba bali mu kumenya obutale obw'embaawo bali mu kumenya ebibanda by'effirimu bali mu kumenya kiosks abachapati tubuuza enteekateeka kati abantu ki ekirina okukolebwa mu bwongo bw'abantu bano kubanga nze ndowooza nti kati mirimu gy'abantu tekirina okumanya mirimu nedda kyosaana omanye ekiri ekimu tebannamenya katale kali gazeted so kati ekikolebwa kikolebwe era kigenda maaso kati kikolebwe kati olaba kaleerwayo omulaba babadde waliwo obutale naye ng'abantu bajja ne bateeka mu maaso g'abaana ab'obutale tobalaba ababadde nga beeraawo abakyala abamu ne bavaayo eri ne bajja nabo ne bateekawo nagamba kati nkoze nti kati nina okuteeka wano kubanga kati
ono mulaba ntadde mu maaso byentunda byakola ki byatunda ate landiroodi ajja kujja n'amugyako kintu kidogo kati omanyi nga we tuli bakulembeze ne bagamba hajja kimutusalye ku magezi baati bakitugamba dda naye kati nayisayo ne bagamba hajja tituliisa buti anti baddayo midaala gyabwe baabo bonna baabeera baali balina emidaala naye nga bagivudde mupapasira kubanga bano babatadde mu maaso kati bano abatalina midaala kati mwajjawo mutya munonye we mwenyiga kati tukole tutya banonye we benyiga naye kikulu nze kyeŋŋamba nze mbakaabirako kubanga nkimanyi kati tebalina kyebakola kati oyagala bakola kati ab'omu midaala babadde banyigirizibwa nga tebafuna bantu ate basasula emidaala bano bafuna kintu kidogo kwegamba nga tewaliwo na order kati wakirabye kati genda kaleero tewakyalina konyeso walabawo cleaning ojjukira nti bamenya obubonabona ekibuga enguudo zonna ne zibeera cleaning oveno olaba eri kati ne bayimiriza bwe bayimiriza trade order bagiyimiriza wayitawo ndowooza ennaku 2-3 ne bagizaawo ne baddamu okumenya kati ne bagamba kati lwaki mazzeemu ng'ate muyimiriza kwegamba ne weebuuza gavumenti engeri gyekolamu naye terina kyakola yeeriwo ne bagamba agenza okulaba ne bagamba nti exercise yabadde nnungi nnyo nga awantu wali kiriya kitwavudde tuddamu tugenda mu maaso n'okola ki n'okumenya bukiyosi kaakati nga kyogeddeko bwotyo so abali eyo bintu byakwebeeramu kati naye nga ndowooza mu gavumenti engunjufu nga mukola ebintu mwemutyo wandibadde waliwo enteekateeka y'abantu okubayambako kubanga abantu bano bwe bakeera enkya ne babanga mumujja obujja budaala bwabwe mbu bagende tuli mu mbeera yakweyiya nga ne gavumenti esobola providing abantu mirimu gimala kati kitegeeza nti mugenda kuleetingawo insecurity n'abantu bakuba obutayimbwa so naye nze ndowooza nti kale embeera nga bwetambula bwetyo tulina mugasiwa nti tutambulira mati kabula kigenda kuba nakyo kikosa tetumanyidde ddala bamenya ab'obutale ab'obudaala ab'obukiyosiki abana bakyapati babagambye timuddamu kukola ku ngudo kati abo enteekateeka yaabwe teriiwo esiri ebbula ly'emirimu simanyi buli muntu alina bwakirowoozaako ajja tiyakwadde ensonga zagambye babamenye beesootinge beetereeze nze ŋŋamba gavumenti sala amagezi abantu abo obateekereteekere kubanga tubikiri nti bannayuganda